Yesu kyeyazimba eyo muggulu eterinaku nakufa tulibeereyo ffenna nga tuline Yesu. Mirembe gyonna waliwo ekibuga ekyomuggulu Yesu kyeyazimba eyo muggulu eterinaku nakufa tulibeereyo ffenna nga tuline Yesu. Mirembe gyonna. Abalungi nsanyusa okubalaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale nnyo okujja. Mbaniriza mu kifo kino wulira emirembe mu linnya lya Mukama waffe Yesu kubanga oli mu kifo kituufu. Kwata w'owandiika jangu n'ebikola byonna tubeere nga tutandika vidiyo y'olwaleero. Nsooka beetondera eggulu saasobodde kujja ng'ate era sina nawe mpita kubategeeza naye nasobodde okutegeeza Teacher Lumbuye era Teacher Lumbuye njagala okwebaza kubanga abantu wabatuusizaako message. Nategeezezaako muganda wange Masaaba nentegeezaako eyeekolera. Njagala kwebaza Katonda omulungi ow'ekisa kuba leero nzize. Nabadde sina we nsobola kuyita kubategeeza naye nabaddeyo nga ndi fine naye bannange message zansusseeko paka n'olwaleero zo zannemye. Bwe sikuddamu si mu bubi, message zannemeddewo kuba mweraliikiridde nnyo. Ensonga eyo kiringa ekintu ekyokusaaga naye kintu kinene. That's why every day kyensooka okuyiiya y'engeri gye nfissa akadde akajja wano mu maaso gammwe mbeerewo nga bwe kisoboka. Mukama bw'aba ampadde ekisa ekikikola saagala kumiisinga. Waakiri bwe mba nga nnaalemererwa ne mbabuulira naye eggulo nabadde sina option yonna gye nsobola babuuliriramu. Bwe kityo ne kibeera bwe kityo. Naye leero nzize ate nammwe ne mujja nebaza Katonda olw'ekyo. Ogenda kukwata w'owandiika owandiika ekitabo kya Numbers okubala essuula eya 25 essuula eyo erina ennyiriri 25 era tugenda kusoma kuva ku lunyiriri olusooka tuka ku lunyiriri olwa 25. Omutwe gw'ekyokuyiga guli bwe guti era tukyanoonya ekizibu kya Uganda kizibu ki. Tunoonya kizibu kya Uganda paka lwe tunatuuka ku solution yaakyo. Nyaniriza nnyo bataata bange aba UPDF emitima gy'abatekenye ne bagamba abanaye aba UPDF batya. UPDF batya bagambye maama omwogezi waffe omwogezi wa UPDF bamukutte nga ni ankwata bamala gankwata batya ate tebasobola kunkwatira mu kizikiza tebabalimba era gwe bw'oli wulira omulanga nti bannange bantwala kiramujanye nga mumanya nze gwe kitwala nyinza okukuba enduulu mwenno musaaga nze bankwatire mu nzikiza nsirike era muba mujja kukitegeerera waate tebagenda kunkwata babalimba naye aba UPDF sebo be basinze okutya. Kati afande yiko problem bajita batya mu Luzungu mushikira I mean mu Luswahili iko mushikira wala bannanga aba UPDF batya naye wamma aba UPDF gyendi ndi mulamu ndyoke nzize tugende mu maaso ate era nsooka n'aba UPDF kuba ne security alerts zennyina za UPDF nabadde nakadde engulu ne mbabuuza admin eyawandiise musajja Munyankole yababuuziza mumanyi abaana abalongo ba Kiwanda gye bali ne mugamba kati afande bukyanga otulimba pastor bukyanga olimba kati olwaliro olimbye kubanga nze abaana ba Kibuule nabaziikako siganye wabaziika naye omanyi enfa yaabwe kyekyabadde ekibuuzo. Waliwo omusajja bamuyita Mukaajanga kabaka wa Buganda yamugamba genda obate yamugamba genda abo abajuliza abo abantu abo abanneewagirako abo bagamba bambuno simanyi baki genda obate. Omubaka yamugamba bagambye genda obatte. Ekigambo just single T ne double T bye byaleeta obuzibu genda obate. Ono najja namugamba Mukaajanga omusajja akugambye batte n'abatta. Kabaka wa Buganda bagenda okumugamba nti abazze nabuuze kiki namugambye abate nti maama nnyabo
kati admin yataddeyo kirala kituufu abaana babaziika era wabaziika naye omanyi kiki ekyaliwo ekyabatuusa obaziika ekyo kyekyabadde ekibuuzo awo ngenda kujjawo mukute we muwandiika Numbers chapter 25 from verse 1 up to verse 25 olwaleero nno nyina vidiyo 2 mu emu ey'eggulo n'ey'olwaleero ate byonna tubikole ate tubimaleyo kati oba ngenda kumalawo essaawa 3 ezajja emu kitundu neyaleero emu kitundu gwefuna kyakunywa abapoliisi bokka be nagaana okunywera ku vidiyo yange kuba bo tebasobola kwerwanako babakuba bukubi. Now njagala okwebaza aba UK mwebale nnyo mwebalire ddala okwaniriza First Lady yatuuse bulungi nnyo obudda mbiwulira naye nga ndi mukamooli sisobola kubaako kyenjogera. Mwebale nnyo mwebalire ddala mwena abatesitesi mukama bawe omukisa mwamwaniriza mu kitiibwa n'essanyu. Omanye eyo famire nno bannange juzi ku Lwokusatu beebimu ku binabadde mbaleetera eggulu Museveni yaguziza mutabani we naye munno bwe yagenze omwana bwe yagenze Tanzania wamulabye oli wano okwagula abantu wakwagudde omuwala ennyindo oli wano okwagula abantu oli bwe yagenze Tanzania wamulabye uluyo manage awo wonna ngenda kutuukawo babagoberera bannaye Museveni agoberera Kyagulanyi ne Babbi yagambye oli wamulabye gwe nkutume Tanzania osobola okikola ekyo oli wano okulabya kisiru yabadde akikubye empi. Ntandikirewa leero kubanga nina bingi nnyo ebyokubagamba. Okusooka byonna mbasaba munzikirize tulinayo omwana omulala omu ali Abu Dhabi abonaabonera mu kiyumba akoze emyaka 2 n'agimalako mukama we bwe yamutuusa mu kiyumba n'amukweka n'amuteeka awo talina kintu kyonna kye yakola mu mateeka nti oba mu renewing visa yamuwa visa ya myezi 3 omwana akubye emyaka 2 n'emyezi egitandise oggwamu omwana amugamba njagala kuddaka amugamba kakati oyitewa bakubanja omwana bageze bamubanja emitwalo 6 ejja diramu emitwalo 6 bw'aba giyina agisasule addeyo oba agumikirize bakama be bamuprocessingire omwana alyokadde waka omwana mulwadde talina nagoogera wabula ne mu ddwaliro tasobola mutwala kubanga talina ID talina kintu kyonna kisobola muyamba. So ngenda bakubirako katono nnyo ku gundi ye ngenda bakubirako katono ku video ku audio ye then mbawe enamba za boss we omuntu ye yamuleeta muntu buntu ye yamuconnectinga naye bwe yamugambye ko yamugambye kati nze munnange enkolera ntya nze nakutwala emyaka 2 egiyise mubaddeyo mu mirembe gyammwe nga temunyega kakati olwo nkubira mwesootingi kati omwana ali yakaaba ngenda ku contactinga ba leaders ba UAE chapter nyina contacts zaabwe ngenda kwongera okubagamba kuba ne location ngiyina tulabe nga tuyamba ono omwana n'agoogera talina mulwadde agamba wakiriye kayepakira dde waka ne waka bamuganya okuddayo ne mu ddwaliro bamuganya ogenda kuba tasobola genda myaka 2 plus ali eyo nga talina visa. Sebo jebale gyotambuzaako onosonyiwa okulikodinga eddoboozi lino ku bafu ate nga n'okutayipinga kutwala obudde. Bampadde ennamba yo ndowooza bakugambyeko dda ku bitonotono amanya nze Nagawajjaliya. So bwato bwayogera amanya bamuyita Nagawajjaliya Nagawajjaliya bwato bwayogera sijja kamalayo olw'obudde agwana kuyamba. Location njina ngenda jibawa abanajagala mu kabox naddala ab'omu Dubai ngenda jibawa kubanga ba leaders aba political leaders aba NUP then ne structures ez'abakubi b'ekyeyo I can access some of them naye ffenna nga bannayuganda tugatte emikono gyaffe tuyambe Jaliya Nagawa Jaliya naye adde waka. Enamba ya mukama we eri +971 081
050 762 6271. I repeat, eri +971 050 762 627, then osembyeyo 1. Eyo ye namba ya mukama we. Kati mbasaba bye mubadde mukola luli bye twakola bali ne bano tubibakole neera neera. So omwana ono tumuyambe bambi ba leaders aba NUP ngenda kujja ne ba leaders b'omu UAE mbawe location y'ono omwana naye tumutaase alabe ngadde waka mu buli mbeera yonna. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ab'omu Amsterdam oludde okulaba ku His Excellency ng'akuba omuziki kakati ate ekinnonogo waliwo ebinnonogo bingi nnyo ebyeyongeramu buli lukya. Amsterdam kigenda kubeera kijjobi ng'agabula kibeerako jjobi ng'agabula mu bingi bye yaleese omusajja yaleese endongo. So His Excellency agenda kuba endongo mu Amsterdam agiteke ku bikukujju. So tuyinayo retreat, tuyinayo conference, tuyinayo demonstration, tuyinayo concert, tuyinayo kugamba ebintu bingi nnyo. Please making sure nti tomisinga era ne ku page either admin abitaddeyo oba agenda biteekayo wenaavira wano ojja kuba omaze ojja bisanga ebisingako flyer gyeri olabe program yonna nga bweneebeera. So don't miss Amsterdam, ojja kubeera blessed ne events nyingi nnyo ezigenda obeerayo. Ab'omu UK bo already yaabwe bagirimu bagenda mu maaso. Ab'omu America bagwa 8 ate n'ab'omu Boston nabo gye bali omwezi guno nga 28 abo Boston nammwe Waltham bajja beerayo n'emirirwano bambi mubeereyo osobola okucontactinga Madam Dorothy oba ba leaders bonna abali mu kitundu ekyo ne bakubuulira ekiddako. Morin Skin Care ky'ekyokuddamu bw'oba olina ekizibu ky'olususu era tobeerayo olususu ne lukusobera nga Morin waali. Kati awo vidiyo beetandise nga tulina ow'oku mikolo ayogerera emikolo egy'okwanjula ne gyonna gwe kasita omutuukirira. Tulina omuzimbi, tulina akwata vidiyo embaga n'ebifaananyi mu buli mukolo gwonna, birthday, embaga, biki byonna asobola obikola bulungi mu bifaananyi ne mu videos n'akukwasa ebibyo nga biryoke. Beeyi yakuteesa ofune essanyu ate naye afune ekigulira amagala eddiba. Katonda alina ebikola bingi nnyo, alina byonna, alina drone ez'omu bbanga, alina biki byonna, kyonna kyoyagala kyakukolera. Mukama abawa omukisa n'obulanga obwo. Tugenze mu kyatuleese tutandise ne security alerts. Kati wulira kuba ngenda ziyita mu lukwakwayo nnyo. Okusooka byonna aba UPDF mbagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu mutwale ebigambo bye mbagamba nga bikulu era mbeebaza kubanga mubitutte nga bikulu era buli akiwulira kibuulireko munno. Gwe mubuulire, funa amagezi, funa engeri gy'omukwatamu ate naawe bwe bakikugamba komya olugambo owuliriza bye bakugamba bataasa ggwe kuba tuli underground. Buli awali enkambi ya UPDF structure gyeziri, buli awali enkambi ya SFC structure gyeziri. Era njagala okwebaza ennyo aba SFC abatuwa amawulire, njagala okwebaza ennyo aba UPDF abatuwa amawulire, njagala okwebaza ennyo abakuuma abakulu abatuwa amawulire, njagala okwebaza ennyo baddereeva abavuga abakulu abatuwa amawulire, njagala okwebaza ennyo batabani ne bawala b'abakungu abatuwa amawulire, njagala okwebaza ennyo bagetimani abakola ku bikomera by'abanene ne mutuwa amawulire, njagala okwebaza ennyo bakyala b'abanene abatuwa amawulire, njagala okwebaza ennyo buli muntu atuwa amawulire. Kakati mugobe abakazi, mugobe abaana, mugobe ba bodyguard, mugobe ba deriva, kwabo tekuli atuwa amawulire. Mbabuuliridde wa tekuli atuwa amawulire. Mwe mumanyi gwe munaagoba ojja kuba olyawo breaking news
Museveni asibidde mu Janet obwanguwa n'amugamba nkoyo olugambo tambulodde yewamu entungamo. Janet agambye ekitasoboka waakiri batugattulula ate nze sikkiriza kuvaako mpeta. Awo owulire embaga awo era nawo tuba tukola. Now aba UPDF ntuusa obubaka bwamwe kuba nze omwogezi wa UPDF. Muwulire ekiri mu UPDF. Njagala abakulu ba UPDF muwulire ensonga zino. Duli Mwanjerega mbu amwe home guard just ayasama ebintu byatamanyi. Waliwo ekintu ekiri mu UPDF kyetusaana okujjawo nze ng'omwogezi wa UPDF. Wulira, buli kintu kye babuuza Felix Kulaija agamba takimanyi. Yeeganye mbuno safe houses tazimanyi. So far okusinziira ku gundi safe houses 17 zituli mu 5. Mu video si mu bifaananyi naye ne mu bifaananyi waakiri 17 zimaze okusalibwako okukuŋŋaanyizibwa buli kimu ekizikwata. Saabaleetera wano abantu b'ewabugingo basula mu ttooyi. Saaba bibaleetera wano ab'ewabugingo ne babuuza ddoni zirirudda watutemewo emiti gyonna tukole tutya. Saaba bibaleetera wano ngenda baleetera safe houses 17 zo zimaze okubeera captured. Very soon tiimu yokka yeebulako okugamba kino kigire kyokka kyekibulawo. Wulira, mu UPDF mulimu enguzi gy'otamanyi muwendo. Kaakati kino kiviira ddala mu bakulu abo wamajje no weebale nnyo weebalire ddala fulani RO ne banno bonna. Kino kivudde mu kibinja ekyokumeka nkyerabidde, ekibinja kyakumeka ekyo n'ekibinja ky'okumeka bonna. Wulira ekizibu kye balina mu UPDF. Mulimu enguzi, mulimu enkwe, mulimu obubbi, babonyaabonya abaana baffe. Naye mulekerawo okubonyaabonya abaana baffe ate nammwe baana baffe muzuukuke mwebeereremu. Lwaki bababba okutuuka ku kino? Waliwo ebitongole bibiri ebitwala aba UPDF mu mission. Ekimu kiri under African Union, ekimu kiri under UN. Waliwo ekimu bakiyita Ugag kiri Uganda Battle Group, ekyo kiri under African Union. Waliwo ekirala bakiyita Yungu United Nation Guard Unit. Kakati ebibinja bino ebigundi bibiri byebikola ku missions ezitwala abaana ebweru either okukuba emundu Somalia, Central African Republic, waliwo abali Guinea, waliwo abazungu abagenda waliwo be batwalako Libya, ebyo. Kakati ate abaana bwe babeera mu nkambi abaana baffe baba beesunga okugenda mu ebyo kubanga ebyo bye birimu akasente. Kakati wulira ekiriyo. Waliwo office ezikwanaganya ne bino ebitongole okutwala aba UPDF ebweru. Buli owa UPDF ayagala ogende bweru tebalonda bulonzi nti gujja kusobola. Nedda, buli ayagala ogende bweru akolanga ffe bakakwerega abaagala okujja ekkata, abaagala ogende Dubai. Basasula abaana ba UPDF basasula sente eziri wakati w'obukadde 5 n'omwenda. Buli ayagala ogenda. Era waliwo asobola ogenda nga ye yakatambula emirundi 20 nga yagende Somalia nakube munu nagende egindi nga yasobola okufuna eze senta nga yatunda poloti nagenda nakola omulundi ogusooka. Bw'amala okukola nadda afisaako zaddamu okuzzaamu. Kati waliyo oli ayagala okugenda nga ye tatambulanga nako wadde ali awo yakwerega gwe batume okwasa enku. Gendo yasize banne enku, gendo okima amazzi n'omusanga nga alina ogubundu omusajja wattumukambwe muzibu. Kiki ayagala okugenda e Somalia baagaana. Ayagala wakira linyoko ku helicopter emutwale Juba agenda kube mundu Juba wano. Naye nga tebabakkiriza kuba tebasobola kusasula. Kati UPDF njagala mwegaane juzi mwanvuma. Aba bakulu ababeeyita top cream abatamanyi na bigenda mu maaso. Felix Kulaije yeeganye mbuno tamanyi gundi. Nze mwogezi wa UPDF omutuufu. Ngenda baleetera safe houses ze yeeganye. Wamma ba UPDF mwebale nnyo mwebalire ddala mu bimpi. Wulira, waliwo ebitongole bino wammanga ebitubbira abaana. Waliwo office bagiyita CRF, Chief Land Forces.
eno yo olina okuteekamu ssente be balya buno obukadde 5 ku 9 okukutwala ogende. Emu bagiyita Chief Land Forces. Oyo ng'akolagana ne komanda wa Land Forces mutabani wa Museveni. Bw'oba toyina bukadde 5 ku 9 tebakutwala, naye ne bakutwala ng'ate bagenze kuttirayo, ate ne bakutuusa ne bakusula mu ambush, ate ne bakuttirayo. Esente zo ne zigenda bwe zityo nga wabawa 9 oba 5 oba 7 oba 6 oba 8, ate n'otuukayo n'omala okugira by the end of the day ne bakuba amasasa ate n'ofa. Wulira, waliwo endala bagiyita CDF, Commander Defense Forces. Oyo si Mbadi ani gundi Mbadi ani. Waliwo Mbadi nani oyo omulala oyo omugundi bamuyitani oyo Mbadi nani ne ate mbadde njagala nabakuliza gundi birthday zammwe. Mbadi nono omulala yani ono omulala ono yakwata gundi Kayihuru oba waliwo omusajja omulala wo omuteeso yani oba mukonjo oba mukonjo bayandi bamuyitani munne wa Mbadi yani ani amujjukira mumunzijukizaawo. Wulira, waliwo endala bagiyita CSDF, Chief Staff of Defense Forces. Serweru waliwo omulala oyo abeera n'Embadi yani si Muhoozi David, waliwo omulala Mbadi, waliwo omulala awo bamuyitaani erinnya linvudde Serweru. N'omwerabidde nammwe omulabika. Kati waliwo endala bagiyita CPA, Chieftains of Person and Administration. Chieftains of Person and Administration. Abo balidde ssente z'abaana ezo office bw'otamala kuziriisa tosobola kugenda ku mission. Bannange Serweru waliwo Mbadi, waliwo n'omulala nja mujjukira nga nvudde wano ndowooza njakomawo mubabulire, njakomawo njogere ekigambo ekingende. So abo bw'oba tobawadde ssente be bali obukadde buno 20. Kati ne bagamba balanga ne bagamba twagala abaana abagenda okugenda e Somalia, abaana bwe bati si Sabiti sika kurugu ate sikayanja. Waliwo omulala munne wa Mbadi so yabadde ne mu birthday y'ono omwana awo. Wulira, omusajja ali mu UPDF ng'aweza emyaka 20 tafulumangako bweru. Waliwo omwana azze emyaka 3, 4, 5, 6 akubye mission zonna zimazeeyo, zonna zimazeewo kubanga yayina zaasasula. Kati mwe basajja mmwe mwetereeze mulekerawo okubonyaabonya abaana baffe. Ne bamala obbatuusaayo ate ne babasuula mu ambushi, abaana ne babakuba ne babatta, oba ne bakomawo ate ne babamma ssente zaabwe si guti, ne babamma ssente zaabwe ate ng'essente zaabwe baasasula nga bagenda. Kaakati awo we wavudde emberebezi. Naye kakati njagala mbabuulire mwe nammwe baana mmwe mwebereremu. Osasula otya obukadde 9 n'ogenda n'otuuka eyo n'okomawo ne bagamba nti ssente ze wakolera bakuwaako 12%, n'ozibanjiza emyaka 5 ate nga wasasula nga ogenda n'otayingira na piso n'okuba omuntu esase mu mutwe. Leopard Chanda, very good. Onani ono Shafiki. Yeah, Shafiki, thank you so much. Leopard Chanda ne gundi, Chanda ne munnoyo mbadde ngenda bakolera birthday. Chanda abadde alina okukolebwa birthday era tujja kuyogera naye bw'anaatwetondera tujja mukolera birthday. Noyo munne tugenda mukolera birthday. Ne Katumba Wamala tugenda mukolera birthday. Ebiri ku Katumba Wamala mbirese tikyalumbi yabyogeddeko eggulu donya tikyalumbi yabimuwadde ate nga nange muyina kulada. Tubakolere birthday
tuyinayo Kavuma, tuyinayo bali ku ddembe, tuyinayo bonna tubamanyi. Abaana bagenze ku Google ne bampanulirayo gundi ya Katumba Wamala mu 11 nga 9 mu 11 lwe yazaalibwa. Tugenda mukuliza birthday mu Kampala awo. Tukolagane ne Dubai erina ekizimbe ekikuza birthday mu nsi yonna. Tutekeko Katumba Wamala. Dubai bajja kitukolera. Tutekeko Katumba Wamala. Khalifa Steve biki. Kakati gwe kiruma agende yete tudeka bantu bange bwoba bwogambye abeere afande waffe. Awo gwe kiruma kimulume. Abaana bwe bato yeye embeera gye bayitamu. Mwe ba Erweru Leopard Kyanda mwenna mwetereze mulekerawo abonya abaana baffe. Bwe baba bagenze ku mission mubasasule. Bwe muba mutwala abaana ku mission kubanga mubatwala bwe mubanga mubatutte mulonde randomly oba mulonde obusobozi sebo mubatwala nga abagenze okuba ekyeyo eri ne mubalyamu nga ne wano mubaliddemu. Bwe muva ngo mugamba kampani zibonyabonya abaana batwale Saudi nga nammwe mu UPDF munda bwe mukola naye nammwe ne babi bakola nga muyina n'emmundu ne mutabako kye mwetuusaako. Ennaku zino nsinga kulwa nnyo ku UPDF kubanga be bannannyini episodes zino. So kakati nammwe bwento bwendabise nga ngenda bavaako. Ekirala waliwo ejjooge liri mu UPDF abaana abato abaakajja amalala gabasusse. Waliwo abaana abato Abanyarwanda abaze abajooga bannayuganda aba UPDF. Sebo tamugambako oli abeera kulutu oba kopolo nayimirira mu meja namubuluyi kapiteni bamubuluyi naye nga amukubye oluyisa agiri meja oba sergeant oba kopolo mbuno olw'okuba mwana ennyindo mpanvu. Sebo kati nnyindo paati ku chepe fa balina zino embyabyatavu tetwogera naye kye mugamba gwe w'ennyindo embyabyatavu bw'okuba oli esasi terimukwata. Lwaki babajooga? Omaze emyaka 20 mu magye, myaka 25, myaka 20 ameka ng'omwana ajja akujooga oyina emmundu takubanga ku mmundu. Babakuzanga bisogasoga, babakuzanga bino ebitooke bya fiya kitooke myezi 3 kibeera kisizza naye ne mukkiriza ne babajooga. Gutabani gwa Museveni gukakanye ku Mugisha Muntu guvuma mbw amagye gakolema kuba toyina kyomanyi naye nawe Mugisha Muntu kaba kuvume mwe mwazimbira Museveni structure ezo mwe mubadde mugalo oluggi lw'emmanju. Omwana kakuyiseemu olugaayu olwaleero nange ndiko tiimu muhoozi. Mwaddira obusobozi bwammwe ne mubutemerako ettaka ne mwefuula bakakwerege. Kati omwana kakuvume wakuba emmundu eruweero kakuvume toyina kyomugamba kubanga mwaddira we mwali muyina okubeera n'amagezi ne babakwata obwongo ne babuteeka mu lubuto. Mugisha Muntu ne bakukwata obwongo ne babuteeka mu lubuto ne bakuteeka ebyenda mu mutwe. Kakkana omwana kakuvume. Muhoozi yongera omuvume. Kakati nammwe bajje no mutegeere abaliwo n'abataliwo. Oyo Mugisha Muntu yejje nakyasinza okuduumira amagye ga Uganda emyaka emingi, myaka 13. Wabula omwana amugambye tulina kyongamba, tulina nakyosobola, oli kakwerege. Awo kati bajje no muddemu amagezi nti engonde bweba yakigwa sewambuza agibendegera engegenda kulye embuzi yekiggwa. Kakati gwe embuzi y'omulirwano. Omwana avumye Mugisha Muntu kitaawe amuvumye. Kakati gwe kakwerege jeno kakwerege kandabe wawonodda anti byonna mwabikwasa Museveni. Pulezidenti analondanga atuvuma, pulezidenti analondanga gundi, pulezidenti kati alonze omuvumi kabavume. Naye mwe abawansi temukkiriza bajooga ne bwoba oli wali nga kukota gadi nga gwo kuba gundi ani CRS ezo ezo meja bwakumanyira mukube esasi mu mutwe. Omaze emyaka 20 mu magye bakujooga kwata meja oyo simanya babaka simanyi bakadeeti mukube esasi mu mutwe tulaba bateri mukwata. Ekyo nakyo tukitegeere nti bakadeeti bo amasasi tegabakwata. Lwaki babajooga? Mukendeze jogo ebizibu bya UPDF zonna nyina fayiro bweziti
fayiro zijjudde za UPDF ngenda kulekerawo n'okwogerera abalala mwenna mberenga n'aba UPDF bokka kati firimu egenda kubalukawo wakati w'abakadde abakulu abaludde mu maje n'abakagayingira balina amalala ayambala uniform n'abanga yenna omukono agutwalira eno atadde wano ka pisto atambulanga basajja mivule bamuwa pisto n'atambula bw'ati neŋŋamba basajja mivule enkwawa yabadde kyerimu omutwe gw'omwana ng'alinga alina ekizimbe ekyenkana omutwe gw'omwana mu nkwawa ngenda okubira ng'ayogera naye banene mala nkwata ku Bobi Wine kati besasi mu mutwe asammuke neŋŋamba kiki ngenda okulaba nga wano wansi se balinawo pisto neŋŋamba mukama ate nze nasula n'emmundu emyaka 17 nga n'abantu tebamanyi nti nina emmundu 17 ng'emmundu ensula mitweto naye ng'onkuba oluyina ogenda basajja mivule just saawa busaawa yagamba banene nkwata ku Bobi Wine wali tomanyi wuwe kite wagenda yino omukuba esasi mu mutwe nammwe kaba bajoga batasobola kwerwanako Katumba Wamala listen bannayuganda muli wano mutudde Katumba Wamala bagenda kumutta Katumba Wamala bagenda mumutta bannaye Katumba Wamala mukwano bulijjo tugamba Katumba Wamala dduka nga tikyalumbuye bwe yayogedde eggulu ndabadde mu kamoli nga sina kyennyinza kwogera si commentinga sikolola siseesaamu ndi awo bubwezi bwe nti Katumba Wamala baamuwamba I repeat byonna byakola Katumba Wamala muwambe wulira Muhoozi ne mutabani we ne kitaawe Museveni ne mutabani we baafuna ab'amagye abalala ab'amawanga amalala okuva Rwanda Burundi oba ne Congo ne batendeka abasajja abatamanyi Luganda abatamanyi Luzungu tebamanyi abamu kuba bamanyiko Luswayiri abo abasajja be bakuuma Muhoozi be beetolodde Muhoozi wano era tubalayinza kukugamba nti oyo akuuma Muhoozi no bw'aba akuuma Muhoozi abeera kuba n'ababeerawo nga Muhoozi anajja naye abatambula naye leeya eyo omanyi mu security tukola leeya wali osazeemu omucungwa bwoti nga togusazeemu ng'ogusazeemu mu makkati si busimba naye mu makkati gwina leeya ezo tuzisoma ne mu practicals biology practicals simanyi ina wati simanyi outer simanyi biki ebyo leeya eyo y'omucungwa nga bw'ogiraba abakulu bwe batyo babazimbira leeya ya security bwetyo ng'alina ekikuta alina kano akeeruyeru alina ne kali kali ak'omunda okitegedde kati abantu abazimba leeya ezo ku Muhoozi si bannayuganda era tebamanyi kigambo kyonna kya Luganda era toyinza kutuuka ku Muhoozi nga tasazeewo nga tagambye nti nno oyo mumuleka jje bakutta nkubuulidde kaakati abo abasajja be yatoolako ne bawamba Katumba Wamala balina odemu Katumba Wamala wabeera we babeera be bamubuulira bamuwa programu kati sawa za office kati sawa bweziti era olumu Katumba Wamala ayagala kwetuga Katumba Wamala yali ayagala kwetuga kino nkijja mu SFC mwennyini afande wa SFC we bali niwe balire ddala bangambye bannayuganda muyambe Katumba Wamala essuubire liri mu bannayuganda abasajja bamuwamba bamutwala ku luguudo ne bamwogeza ebyekisiru era kakati luno oluguudo olulaba atalusasula ngenda kukwata nkwokya omuliro nkwokye bwokya kakati ate luno olweno ddwo terugenda yitako bakakwerege kakati ate luno ddwo najja nayogera ebintu n'obuuza naye Katumba Wamala yabyogedde nkugambe Katumba Wamala bamuwamba bw'aba n'agenda ewuwe asaba busabe bannaye eno leka ngende ndabe ku maama w'abaana ate nno nkyuse ne ku ngoye atenjire mwe mumulaba awo minisita mumulaba ne mugamba bannaye minisita Katumba Wamala abazadde be gundi bali eyo beesiimye omwana waffe minisita omwana wammwe aweerereza mu buwambe naye jjalo Katumba Wamala gwe munnooyo bwe yali afuuka embwa gwe tewamulaba ngeri gye yafuukamu mbwa tosobola kufuuka embwa tosobola kufuuka akaveera empewo n'ekufuumula n'ekubuusa bweti n'ekutwala nga naye bannange bajje no beeyuganda tujja babuusabuusa kyuma kya Yesu ye nga yatema kyuma kya Yesu yalya ewa ne bagamba alabika mwali kubanga ate nga twamukuumye just abadde atudde wano naye tugenze kujja nga waliwo katebe naye tuwakuba is around baddamu okumulaba nga ali ku video agamba bwati ono ye Toronto Canada
kati bw'ova e Toronto oba ogenda Mukone wa madamu Nambooze kati bw'okkirira wali oba oli Wantoni ne bagamba ati yatuuka ddi egindi e Canada nga kyuma kya Yesu yatema. Kati Katumba Wamala gwe tusobola kudduka kwaba abasajja kwegamba tolina w'osobola kuddukira ku basajja abo gwe minisita. Tosobola kujja mu kuziika ne weefuula ng'abuuza ku bagundi n'ogamba abakyala ne bateekawo gomesi. Abayisiraamu bwe baba nga baziika bateeka olugoye bwe bati nga bwe bayimba tolengera eri kiri wansi. Tetusobola kufuna yawo abakyala ne basiikiriza gomesi. Katumba Wamala n'otema weeguluulira ku ttaka n'ogenda obbulukukira eri ewatali mukolo n'odduka. Otherwise Katumba Wamala bagenda mutta nga muli awo mutudde. Mutabani wa Museveni wulira ekintu kye bateeseteese ku Katumba Wamala. Katumba Wamala bagenda kuteekerateekerayo olugendo ekalangala ewammwe. Ogendeko ewammwe oba olwawo gendayo oba gwe agendayo nga weeyagalidde oba be bagenda okutumayo nti oddeyo ke ewammwe ozeeyo omuzigo bagenda kukuttira mu kidyeri. Ekidyeri oba emmeri bagenda gikola ekintu simanyi feri bagenda gikola ekintu bo tebafiirwa. Katumba Wamala gw'omu oyinza n'okufa abantu 7 nga bo baagala gwe wekka. Togeza n'ogenda essese nkubuuliridde wano mu miitingi zaabwe bagambye ene walala oli vigilant nnyo kati kaba kutwale mu nnyanja. Kakati wamma Mukasa omwana wuuyo Mukasa yayamba omukyala n'omulangira wa Buganda. Nze Mukasa mumanyi era ku nnyanja olumu muba mugenda okuvuba ne mugamba amazeeyo bannanga amazeeyo enkoma oba omuggundu oba akasango bannanga amazeeyo oyo abeera Mukasa ng'ennyanja etabuse. Kaakati Mukasa oyo mwana wamma mulabe ate akati tugenda kugamba ki? Bayibuli wamekkiriza obuwangwa Bayibuli etugaana okuyingiza obuwangwa bwene eri kati oba Mukasa nga mwali mu Buganda. Nkugambye gwe Katumba Wamala bagenda kukuttira mu kidyeri togeza n'ogenda. Baateesako okukuttira mu nnyonyi nga bakutwala ekkungu tikyalumbuye n'akulabula. Kaakati bagenda kukuttira mu mazzi. Nkugambye feri gwejja kulaba ate feri eriko emmotoka 7 emmotoka zonna zinaafuwa. Laba Museveni yakuba emmotoka 5 mu nnyo Kaseese nga teyeebuuziza ku muntu yenna. Emmotoka 5 mu nnya n'azikuba natta abantu. Waliwo omuntu omu jo bwe nabyogera yakaaba n'agamba taata wange twamuziika wa bitundutundu tumala okumubulizaayo ate enkya ne tulaba ekigere tumala okukigattako ate enkya ne tulaba omukono. Gwe n'osaaga ne Museveni era teweeyibaala mbu ate nga ndina aba UPDF wano. Nkugambye bw'otuulanga awantu awatali kitabani kye ne bw'obeera ne kyanda ne bw'obeera naani teweesiga ayinza okukutta ne kyanda. Asobola okukutta n'abantu bonna b'oli nabo mbu ate Nabbanja. Museveni alina kyayagala ku Nabbanja okutta busi Nabbanja n'awaayo obukadde 2 amabugo. Mmwe mumanyi nammwe nze sitambalagu. Ngenze mu miitingi y'e Nakasero. Miitingi eyabadde bino byali bya Lwakusatu n'abadde nnyina bireeta ggulu sinatuuka ku bya lwaleero kyokka obudde bugenze. Wulira mu miitingi y'eggulu Amina ey'Olwokusatu Museveni yayombeseza kitabani kye yakigambye naye mwana gwe nkubulire nkuwaludde naye nkooye. Yabadde akikubye n'empi nkuwaludde naye nkooye okukuwalula nkooye okupika nkooye nga teweerwanako. Gwolowooza bena yamubuuza munno omulabye gwogoberagana naye omulabye. Edda twalinga tetwagala soma bitabo naye muganda wange bw'olaba akulembera nga ate ali mu puleepu kakati ate gwasemba. Waliwo ffe be bataasomanga tuli awo eri tetuliyo neeno tetuliyo. Kati bw'olaba abakulembera afuna ziddi akubye winta n'ogamba kale nze newankubadde nga simanyi kusoma naye leka ngende ntuuleyo mu kiraasi. N'ogenda n'otuulayo ne bakulaba nga naawe wooli naye nga wooli. Kubanga ate akulemberayo waliwo abaana abatuuka okusuula subjects nga zonna zirina muddi nga buli musomesa amulaba special gwe. Omusomesa nga yajja okulaba omwana gwe ogeza n'osuula subject yange gwe ojja kundaba. Kuba ate nakulabye osobola okuba omusawo gezira osuula biology naye nga gwe biology wamusuulira mu P6 nze biology namusuulira mu primary. Ate ng'onyumiza sciences naye otuuka mu secondary ng'omwana kwigamba omwana neyebuuzaamu nagamba kakati waliwo omwana yagamba kakati muŋŋamba ntwale
nga ne headmaster zamugambye munange olina okukola sciences namuga ongamba atwali sciences olina apparatus nengamba apparatus bazinywera ku buugi kiki olina apparatus zonna olina biki headmaster n'agenda atekawo ka library ka laboratory akegundi kubanga omwana ono baagala omwana akole gundi namugamba nga bamutwala n'awalala agenda asome naye nga nze nabisuulira mu P1 ebyo bibayoloje byabwe kati yamubuuza munna akulembera y'omulaba kati gwe atakulembera oli wano weebase otudde butuuzi namugamba bw'ati namugamba mwana gwo ntamiize ekintu kimu amawulire gafuluma naye amukonkoshuwa ate kino Museveni kiyeyogedde ekituufu wano we tubadde tujja amawulire Museveni yategeddewo leero tabadde Abdulaziz mbabuulidde yamugambye onywa omwenge oyagala abakazi olinga ki buli omu n'omutumya ne bamukuleetera omwo mwe bakutegedde bambega gw'olunya omwenge n'obeera n'omukazi ng'ebintu byonna obyogera kati juzi wagenze n'oyogera eby'Ekkongo twabadde tumaze okumatiza ensi kati amawulire ganfulumye gw'obeera n'abakazi obeera n'ono obeera n'oli gwanywa omwenge munna akulembera omulabye nkusindika Tanzania onoosobola okikola nga yakugambye tonziramu nkubuuza onziramu ate nkubuuza tonziramu abazadde anti obamanyi akubuuza n'omuddamu n'akugamba wire kwegamba kati okuza onzizeemu n'osirika gamba owange omusajja tamukuba kwegamba nkubuuza tolina mimwate tosobola kunziramu kwegamba onyuma genda ozimbe kakati bannaye ekisajja kyattu kigende kizimbewa kigende ate nga kirina naye kitya mu nju tekisobola awaka tekisobola kulaninga waka nga nze kasajja gundi nze kakonge kakukuba mumanyi gwe natandikira nze obuvunaanyizibwa naye ogusajja ogukulu gujjeno tegusobola kugenda kuzimba gutandike waagwo gobeera wano ku taata waagwo ku lukugunyu bajja kuba kitaawo ekibundu kikukwate ate nga wandisigaddewo tukuvunaana ebya kitaawo yakugambye naye gwe mwana gwe oli wano obeera n'abakazi era amugambye ttiimu ereetera muwooza abakazi babagambye Museveni agambye agenda kuba omuntu esasi mu mutwe muddemu muwe mutabani w'omwenge muddemu mumuleetera abakazi yamugambye akulembera ali mu pulepo oli wano otudde ate oyogera ebyama yamubuuziza ebyama yamugambye ekyama ky'abaana abalongo peyi 3 kyayitawa wano we yamugambidde ekigambo kino bukyanga njogera naawe ekintu kyokka kye sinaba kuwulira kyekyabalongo ba Kibuule kuba yamugambye ogezanga n'okyogera Kibuule n'akimanya gw'olimanya Kibuule tamanyi nakumanya nti abaana be yali saddaaka Kibuule takimanyi nti baamutega omukozi ng'omukozi agenzeyo papasire kuwongayo abalongo ab'omu kika kya Museveni oyo omusajja Kibuule mutabani wa Museveni bali balina okuwongayo omuntu abalongo abe kubanga ewaabwe Museveni yawongayo abantu be balina omwana omwomu oba babiri oba gundi emu bw'azaala abawala bw'azaala abalenzi Museveni mweno mbabuulidde wano Museveni ate we yabadde akuumira ekyama ate we yakyogeredde n'amugamba ekisinza okunnuma kiri kimu amawulire we gabadde gayita Museveni yategeddewo muhozi kutamiira n'akwana n'amubuuza ku bya Shiba n'amubuuza watandika ddi okutakula abantu okuba abantu engalo mu nnyindo omwana omuwala ng'ogulenzi gusirise tegwazzeemu bulungi tegwazzeemu saakiwulidde gwabadde guli awo gulinga oguluma enjala ebyo twabikolanga muze yakubuuza mbugujjeno yagugambye naye mwana gwe ontamye nze ngenda kukuleka ngenda kukuvaamu munnange nga nkulabira kyegwazzeemu ku Shiba saakiwulidde naye nga yamubuuziza ku nsonga za Shiba naye tetwakiwulidde Abdulaziz yabadde wala sebo olumu na Abdulaziz atyawo bali abasajja bakola leeyo ogimanyi yamubuuziza ebya Shiba naye kyeyazzeemu saakiwulidde ne boogera ku Kyagulanyi Tanzania namugamba munno omulabye ebyo osobola obikola namugamba aweze okuddamu okumuleetera abakazi
kubanga ye bw'ayagala bamuleetera buleetezi obeera oli awo nga basimbye we nini we panda gari kiki ikafande mzuri afanda anakwenda anayenda kuja nga bakutika nga bakutwala ng'otuuka wali nga kikuwa buli kyoyagala ng'odda waka. Eyo meeting olwavuddewo ne waddayo meeting eno. Bino byabadde byabwe babiri kati ekiro sawa 4 ekiro ne wajja abantu bano wammanga kwabaddeko Nabakoba wagamba onoonya famire yange yo tonnabajjira banze yo nnagirabye. Maama wo ne mwannyoko bali Komamboga bali awo munda awo kusa Apollo Kagwa Primary School. Nabaddewo nembalabako weebale nnyo Mukama nakakwerege noonya famire yange omuntu ekivuvuumira ne bwe kiri muyingira mu liiso aliba nakakwerege kubanga waŋŋamba hero is coming for them. Maama wo mmanyiwe wamuzimbira waali mmanyiwo ne bulaza wo mbamanyi ate ngenda kusindikirayo nokubifaananyi osooka okkirize nti nze gwolaba sirikeeki najjira naku booda nze gwolaba sirikeeki ojja genda onoonye famire yange ogikoleko ekintu kale nse gy'onompa bw'onompa mu $, nja kuddiza $, bw'onompa euro nja kuwa euro, bw'onompa Uganda shillings nja kuwa ezo, bw'ompa amafaranga nja kuwa mafaranga ayagala amafaranga. Kale nse gy'onompa gye nja okuwa nkubuulidde. Wabaddewo Nabakoba, wabaddewo Okero Olyemu, waliwo omukyalo omu eyavudde e Busoga, wabaddewo migration officer, waliwo n'abakiikiridde kampani ezitwala abaana ebweru. Museveni n'abuuza Nabakoba alina kampani etwala abantu ebweru lwakuba sinagimanya linnya nja gibabuulira. N'ababuuza lwaki abaana bakendedde okugenda ebweru. N'agamba ab'omu migration nabagamba abaana mubawe passport awatali bukwakkulizo. N'agamba kampani nazuwa byonna ebyetaagisa omuli n'okukola obulango abaana bagende ebweru. Lwaki mujjako abaana ssente eziri wakati wa $2,200 simanyi n'emmeka nga nabawa ne bagamba abaana mu batwale. Yagambye Nakakwerege bakebere kampani zonna, kampani etaweza abaana 600 omwezi nga tefulumya abaana bavubuka bawera 600 omwezi eggalwe kubanga ye yagala ssente ate nga yabawa dda ssente. Museveni yasasula dda ssente abaana bafulume. Agambye buli mwaka ayagala nga population y'abavubuka yesala 30%. Ekitono nnyo buli mwaka 30% basobole okutowolokoka kubanga it is too much. Agambye ekisibya abaana ogenda ebweru abaana tebalina ssente ate amakampani gabajjako ssente. Kati agambye baleete ebitabo babafuuze buli omu aleete records kyewavudde wabeerako owa migration. N'agamba bw'ati buli kampani etaweza abaana 600 omwezi eggalwe. Okwetoola Uganda yonna yagambye eri waggulu yo bakyabasomesa customer care baboggola nnyo ab'omwaki olina waawo. Agambye abo bo bakyabayitamu babatereeze bababuulire ogundi obukakamu basobole okujja nga nabo basobole okukola kuba bo kimu bibiri akwata mbene akuyiseemu okapi mujolo ayagala kukuyisamu mujolo. So ne bagamba abo abeeyo simanyi waggulu aluwa biki ebyo abo bakyabateekateeka. Naye Busoga Bugishu leero Buganda leero wali abeewaffe eri Fort Portal kikibojo ogambireki yego kale nangwa abo bo bagambe bagende kuba bulti basana customer care it is nakyo kikibojo neyo bagambe babatwale Abaganda bulungi sebo sibetana sebo mu babatwale kuba mu already customer care mu mulina. Kakati nno byebyo biki byembuzizaayo. Katumba wamala nkubuulidde Kyagulanyi Tanzania yabadde emboozi mbuno ye yakulembera ate yasoma ebitabo.
kakati atasoma bitabo yeebase ngenze mu politics ngenda mujjawo mangu kuba ngenda muyita mu lukwakwayo politics ono ye mujjawo mangu tugende mugundi mugisha muntu omwana amuvumye mugisha muntu omwana amuvumye mugisha muntu nebeesije bannange mutuuze ku ngalabi zammwe kubanga oyo mwana ajja bavuma oyo mwana ajja basanga bakube n'empi temulina kyemumugamba we mwali mulina okukikolera temwakikola ekirala mwanyweza kitaawe naye nga kitaawe yanyweza mwana kati omwana tabamanyi mwe mwanyweza kitaawe ne mumekinga sure nti kitaawe atufuga emyaka 3 mu emeka Besigye kyamubagudde banebe Besigye yamponye eggulu nabadde nzija nga ndiko n'obumansuka mbuno Besigye atulwanira emyaka 2 mu emeka jerijja wasooka watulwanirira ki nga n'omwana gwe wazaalira muto mwagala gwe wazaalira mu ttepo gundi w'ebyobufuzi wamusuulawo n'otamuyonsa otulwanirira ki kubanga senga badde otulwanira wali badde olabirira omwana wali badde onyweza omwana gwe wazaalira mu ttepo ne mu 7 lwaki olwanyisa omwana Besigye ne mugisha muntu temuyina kye mutugamba jjukira Gasumba abadde yakajja omanyi bano abasajja balina script balina omuntu abibawandiikira era kyova olaba Uganda ebonaabona kubanga Besigye mezaya kubanga ate nsaba Katonda akwate emyaka gyange gyonna agimwongere nze nfwe kubanga Uganda weebe genda mu maaso Besigye najjayo omutwe Besigye bakulimba ulira edda twalinga baana bato nga ogenda ku luzzi n'ogenda oleeta amazzi ojja wena ekidomola kikumenya naga bannange wire kulikayo mukwano bannayo omwana wange amenyese ne bakwatamu ensingo ne bannange wano wire yakola emirimu mwenna mutuddeho kasita bakyogera n'ogenda ne munku ssebo banno baddukako na buddusi baba bali awo ngoze n'olusekese lw'enku kyokka mwobedda musamba mupiira munnammwe ne bannange omwana bukikimu mumenyesa emirimu wamma wire weebale mukwano n'ogenda ne weetikka ebigundi kulwokubanga Besigye bagenda kukutisa emirimu egitali gigyo bagenda kukutisa n'emirimu egitali gigyo kigundi kyasoose muwaanawaana mmweffe be mulimba Besigye anti onunula ffe bannayuganda tetwagala otununule tetwagala kubanga kyeweetuuma okutununula watusiba omusajja ne mumunyweza emyaka 3 mu 6 kati nga yanyweza kitabani kye kakati ojja otulimba Besigye tokyalina kankwire Besigye mbusimanyi Besigye bamukutte na Besigye bamukutte banaye Besigye ne bwe bamusalako omutwe ne baguleeta mu Kampala tewali kati eri abagamba banewulira omwana byayogera kituufu nkugambire Museveni wakwata Besigye n'amusalako omutwe ngenda n'ennima kyemugamba Besigye yali takimanyi nti Museveni si munnayuganda kyemugamba Besigye yali takimanyi nti Museveni teyasoma kyemugamba Besigye takimanyi nti Museveni atufugidde mu bumenyi bw'amateeka Besigye yali takimanyi nti Museveni si ye Museveni erinnya ly'eddala ife tukizuula tutya ffe abato nga ye yamujjanjabanga abima temutunyumiza gaboozi ga Besigye oba tetwenunula tulekeyo Besigye emyaka 30 Besigye be bazimbira Museveni structures ezo ezimunywezezza omusajja n'afuna obudde obutwala amagye n'afuna obudde obuzimba structures abasindisi b'ebigaali abakimi b'amazzi bonna babe ababodaboda bonna babe kiki tugumidde ku Besigye atugamba birala akola birala olwo mumutubuulire kati Gasumba akuwanira naye bannange mmwe bantu mmwe mazima ddala mukkiriza Gasumba ayinza okukubulira ekintu bwe kito n'okikkiriza kakati gwe yagala kuŋŋamba Gasumba ayinza okukulagirira omukazi ow'okuwasa n'ogenda n'omuwasa nga ye teyamuwasa senga obeera oyagala kuwasa ku His Excellency Kyagulanyi ne Gasumba ogenda waani mu semina era Gasumba gamba nze bannema nze nenkola ekyange special nze nafunayo special kakati nawe bw'oba osobola process olina ogigumiikiriza olina okuba omugumiikiriza you take along to harvest the vanilla yes
if you are willing then you do. Kakati ate his excellence akubulya bulizi nagamba omuntu alina kuba mukwano gwo temufa ku kyabugagga mutandike nga temulina kimulina mujja kuzimba kalina emagere okitegedde kakati ogenze wani gasumba akubulire gy'olaga naawe ogendeyo gasumba akubulire nti Besigye ye mutuufu naawe okkirize ekyo kyokka kikumala nkubulidde kakati olwamuwanyeeko olwamugambyeko ono n'abaga okatugambe kale ate nno bannange kituufu Besigye mumukwate mumuggalire ate obasegirinya mwamusiba Besigye mumukwate temumuzza na waka Besigye temumuzza waka mutwale ekintu kyammwe era mmwe mwakireeta mbu Mugisha muntu yabeera ne Museveni nga takimanyi nga temukimanyi ti Museveni munyarwanda si waffe mwali temukimanyi lwaki temwakyogera kati omwana abavuma wabula muhoozi bukyanga okolayo ekyamagezi ku lwange okinkoledde bannange sajja biteribulako kalungi ya Mugisha muntu layiro n'amagye gakulema omwana ye yatugambye ssebo kati eyo omwana ekyo ekigambo si kike kitawe ye yamugamba abo bonna bakakwerege oyo kakwerega amagye gamulema ani Jeno Grigori kati Grigori layiro mutubanyabonyeza omusaayi gw'abaana oguyise Museveni mugugabana gulina ku mitwe gyammwe temuleke mutugamba mbu anti senga waffe tumumanyi mbu anti anti baffe tubamanyi ffe tetulina anti mulala wa Mugisha muntu eyo nayo nvuddeyo Felix Kulayiye nabbanja bannange olwaleero waliwo chapter eggaddwawo chapter y'okwogera ebyobusiru ne bakuba engalo eggaddwawo naye bannange Abaganda muli bakyala nnyo Buganda eyina eŋŋwaŋŋuliza abakyala mu Buganda mulimu abakyala nga basajja batandikira ku Nambooze kyokka ate ye tabaddeeyo wulira Nakakwerege muka Musafiri oyo nabbanja agenze n'abasomesa ku mwanyi muleke mwanyi omuyindi agitwala omuyitale kubanga omuyitale agenda gikola mu kaawa kati ebadde egula gundi emu $1 kati egula $14 kubanga kati atonda abeera agigira bwati kakati senga tubeera tugisiise nga buli omu ng'agisiise kakati ng'ono yagitwala ng'ono yagigira kati ffenna tuba tugenda funamu bamugambye abadde yategeseyo awo ebingiringiri bye bibiri ne bikuba engalo papwa ne bagamba maybe oba si kye bangambye okwogera oba nze mbyogedde obi okay leka nziremu bamugambye totawaana mmwe bannange walina okubeerawo chapter ezikyuka Museveni yayimirira eri ewa mu bakoddomi bange n'abagamba bw'ati abaana bammwe ninja kubamalaho ne bakuba engalo ninja kubamalaho juzi entunga mubaziise wowe omwana wa NRM naye bamutemye ebijambiya abatema ba NRM gwe batema wa NRM omulalo wange omulalo w'entungamo omulalo maama ate nga namuddako ali mu intensive care unit by the way ngenda munoonyerezaako ndaba oba naye yafa ali mu intensive care omukulu bamutemye afudde omuto ali mu intensive care maama waabwe nga amaziga gakaze abaana be NRM abatema we NRM omulalo wange maama yabagamba ninja kubamalaho ne mukuba engalo layiro eyo chapter ekomye leero omuntu bw'ayogera ebyekisiru temukuba mu ngalo Museveni yagamba I hear some people saying I'm a servant of somebody here me Gen of NRA kyokka ffe tugamba UPDF Gen of NRM to work for somebody me ne bakuba engalo I'm a freedom fighter eyajja okulwanirira famire yange ne ngamba bwangi kati ebyo bikomye leero mu Buganda bwe yanoba naye mwakola byo butolaba ku bakyala bedda nga banoba abennaku zino banobera ku WhatsApp naye abakyala bedda banoba nga nze nalabako maama nga asibye ne ngamba kakati maama ono nagamba ate tewabangoberera ne ngamba kale ate nze gye mmanyi genda lwo nange nja kujja lwange aba yakatuuka bwati nga nange ntuuse wireddayo wakitawo wireddayo kunze oba tuddeyo ekikulemesezaayo nange kinemesezaayo
jajja namugamba omwana muleka yingire kati ate omwana omusibira bwe yali wamma mwami yingira kunzi kiwedde tata amugamba mama wili kumyawo omwana wange nganze ndawo nafuuka lutindo komyawo omwana wange nono amugamba jangu ono n'omwana wo konza aha mbalina mujja kubeera mwimbi oba mwagala oba temwagala muti mwana bakuba kyala beddanga banoba bwe mulengera osobola okudduka akwata gomesi nakuŋŋaanyamu ebintu byonna n'asibamu n'ennyumba n'asiba gomesi waggulu bw'ati n'alyoka yeetikka n'olaba omuntu ng'atambula era nga kasita omulaba totawaana kumanya omanya ku kyalo batandika butandisi agenze kasita abisiba mu gomesi bannanga atemye naye bambi omusajja amukuba nnyo naye naye alimba n'omusajja naye akisusa Buganda yanoba Museveni Buganda yanoba ne bw'onooleeta muka Musafiri ne bw'onooleeta ani bamugambye n'agamba speech gye nasomesi yeeyo kakati emwanyi ziri bwe ziti kati ene emwanyi senga tuba tugiwadde bamugambye nedda tekyali temukyane kye mutugamba ate si Buganda Uganda yanoba bannaye mulinde birthday ya Katumba Wamala ne bwe muli bamumusse Katumba Wamala tujja mukolera birthday olanya nga mwamukolera birthday ni bantu mmwe muli bazibu mwakolera olanya birthday ng'afudde ne bannange Museveni oli musajja naye buli yalya kwolanya kati asinduka agwa buli waliwo omusajja omuseze yatulaga nti yasobola okulyolanya yalada asitikale mu parliament yasinduse yagwiridde omukazi kati ensinga emuluma yetalantuse namugwira bane ekintu kikiri ekyo kugwira kiki naye bannange lwaki oyo omusajja Moses ali lwaki temumuziikanga mulamu oyo omusajja ani ali musitula ng'afudde parliament yakuŋŋanye ne speaker Katonda ajje lwaki omusajja oyo ng'akyasobola okweteekayo mu ntaana tetumuziikiraawo omusajja alemedde mu parliament yagezezaako sebo mbuno okutambula ng'omuvubuka omanyi beekaza nabagamba Museveni oyo bw'aba anaalabikako eri eggwanga ng'alinayo ekintu ye bakira ennaku nnya ne bamukuba empiso ziri ez'abasambi b'omupiira bamukuba empiso eri omusambi w'omupiira ayinza okuba ng'alina yinjale ne bakubawo empiso najja n'asamba omupiira 9 nga tawennyeddeeko naye empiso eri eggwemu wowe yaye Museveni bw'aba anaalabikako eri abantu nga wanaabaawo kamera ye bakira ennaku nnya nga yeebase azukuka kulya kunywa nakuddayo kati ne bamukuba empiso n'agenda ajja ngadduka bw'ati buli muntu akubirawo essimu naye wire naye mazima ddala ye ono Museveni alina emyaka emeka omusajja nga muvubuka nnyo bakulimba bwaddayo ewaka nedda lindako mbu jatalantuse nagwa tikyalumbi yegambye jatalantuse nagwa droni yange tennaba kulumpa tennaba ddumpa naye bweneerumpa ate yagwiriddewo awesa nja kukimanya oweseefusa ate wakubanga yabaddewo bw'aba yabaddewo agenda kuŋŋamba nkugambye Museveni abeera muwewewewe leka naawe ebyo naye bw'aba analabikako eri eggwanga kakati ne Moses ali yakoze bw'ati yakuta omuggo nga bobinga ayinamu eswaga naye tukugambe omusajja nga mugumu yeekaza yatalantuse n'abuuka entebe esooka bamukwatidde ku yakobiri kati Uganda bwetyo bweri oyo vice prime minister simanya asooka Uganda bwetyo bweri eno Museveni agwa eno prime minister agwa eno gundi ine bannaye mukama taasa Uganda bw'oba otaasa ensi sooka Uganda abalala bonna baleke mukama ne Ukraine gireke kubanga ate yo erina n'obudde obuzaayo essasi bagamba bwe bati bajjeno ba Ukraine 7 omusajja abakubye n'abamalawo naye ateera ne Russia naye 5 tebizizaayo wakiri naye ezzaayo naye maama fwe maama asanga yakuba asanga mukama sooka Uganda osembyeyo Ukraine ffe tuli obubi ffe tulina kutuddiza byagala byatukola kanve kuba n'abantu Felix Kulaije buli kye bakubuuza weebuzaabuza ng'afuuka n'abambu tokimanyi mu UPDF Felix Kulaije lekera okwogera UPDF biveeko kubanga gwe oyongedde okukakasiza ddala nti ate mu bantu abaali oba ate ofunda ne mwannyinazo oli owa penso ye yajjanga n'atulimba ye ne yeekaza n'atulimba n'agamba oba n'ogamba nawamona omukazi oba kyayogedde kituufu kuba ye yali alina penso ku mutwe naye Kulaije we nawe noomense ozemu olumenkemenke
tokyasobola nakutunuulirwa gwe nawe tukutya olunganga Museveni ate nga wali musajja mulungi oba onywa mwenge ate no musajja mulokole naye Kulaije yeebuzaabuza nagamba ate ffe Sefawuzi ezaziina atubuulire amanyi weeri atubuulire naye Felix Kulaije nkubuulira Katonda omulungi ow'ekisa yakulikodinze naye kamera eri etangaza nnyo kamera eri etangaza Mukama yakulabye nga weewugguusa ng'afuka anaaba yagambye bw'ati omanyi bano abaana batusinga tekinologi ekyo kyo twakikkiriza abaana bakwata tekinologi ne bamwesiiga ku mubiri n'olabira ddala omusaayi kuba kati abaana batuvumisiza boonoonye UPDF nga bakozesa tekinologi kuba kati omwana ayinza okwekola ekintu kaakati njagala ombuulire Felix Kulaije mmwe bennyini mmwe nga mumaze okukkiriza nti mwakwata Damulira owa Kisekka era ne mugamba agenda kujja mu kkooti n'atajja Damulira ali luddawa eyo era tekinologi Felix Kulaije olina amagezi mu mutwe bwe tubavuma nga mugamba mbulina abaana bavuma Damulira ali luddawa nga mwatusuubiza mugenda muleeta mu kkooti Damulira aliwo John Bosco Kibalama ali luddawa naye mulina amagezi mu mitwe mwakwata omukazi wali emunyonyo ne mugamba bbawe nti omukazi agenda kujja mu kkooti ne tujja mu kkooti emirundi ebiri omukazi ne mutamuleeta omukazi ne mumukukunula mu sinki ng'afudde ne mukwata bbaawe era oyo tekinologi naye gwe musajja gwe Franka tekinologi kwegamba Franka yeekweka mu tekinologi Ziggy Wine yeekweka mu tekinologi naye Bayibuli egamba bweti nti ekigera naye bannange Felix Kulaije mumundekeranga nange ne musiiga ku tekinologi n'amuwulira nange nenzija ne ngamba omanyi okuva lwe baava mu buyinza baconcentratinga ku tekinologi kati akozeseza tekinologi sinaba kukuba ku Felix Kulaije wabula buli lunaku muwa amatooke ku makya n'ennyama ate era n'amata Felix alimba era nange nteme gwe nga watemye ng'omaze okulimba eggwanga naye Mukama yeebazibwe byonna mubikoze ne musigala nga temukya nakyo muyinza kutugamba oyokola ekintu omuntu naaba nga teyeegomba kuddamu kulaba kumanya magezi go na busiru bwo nga tumaze okutegera nti mu mutwe temuli yadde ettondo ly'amagezi mulimu busiru ekyo n'omuntu atagendangako ku ssomero nze nno nalinnyayooko mwe munsekeera mbuno namala emyaka 20 mu primary kituufu nagimalamu naye ate nalinnyayo waliyo ate alinnyayo ate nga minisita agambye speech wamma bwetu ndowooza si bweri ate kwegamba ekyo muganyo kikkiriza kale leka mbaddiremu emmwanyi bamugambye nedda toddamu emmwanyi gireke kwegamba gwe musaafiiri ojo osomesa Buganda emmwanyi Buganda yalina cooperatives Buganda yegize emmwanyi terimba gwojja bagambe nti emmwanyi ebalimba gwe gwogenda obbayamba gwe muka musaafiiri wabba ettaka ly'abantu bali ku minkekeera naye Mukama yeebazibwe nti mwenna mumala okwogera kuviira ddala ku Museveni gwe batuwaananga mbunna alina amagezi Museveni amala okwogera n'otula ku TV n'agamba oba ate ebyo nayogedde biki kakati olumu kyova olaba agamba bw'ati waliwo munnasayansi wawe nga ŋŋambye temunvuma waliwo munnasayansi aŋŋambye wano bino byenjogera si byange munnasayansi yabiŋŋambye bwatuuka wano n'agamba bino si byange RDC w'ekitundu kino byoya byanswa kuba kati era RDC byoya byanswa kugamba mutandise okwegana bye mwakola temukyalina kye mutugamba bwe tukyogera nga mugamba naye muwulira abaana ekyo ekigambo kyalalula mmawu abaana bagamba batya nti sine kye mbagamba naye kati olina kyotugamba kitugambe nno kati kitugambe Felix Kulaije yagambye tamanyi ku kintu kiyitibwa Sefawuzi nga parliament yasituka negendayo Kaso moja n'agamba shoot them don't allow them to enter naye kati atera beebamu beebajja naye basajjamu mulina amagezi mu mitwe nabagamba mukoze ebintu mu mulembe omubi ogutereka likodi kati ate mwe muli mu kinaana mulowooza bya mu kinaana bye mwakubanga enkumbi ne mukomawo ng'eyase yennyini ayambalira wali n'akomawo banna yatenga kibi ne bannanga ate Obote teyandikoze kintu bwe kitwa kati ate ono omuzeeyi kati atatuse waaki naye kati Obote lwaki ayinza okukola ekintu kino koza kati ate Obote kugamba Obote kisana tumulwanyise bannaye mwenna tuyingira amagye wama tuyingira amagye tukuba Obote ng'ekisajja ekyogera kye Museveni nga yasse kitammwe
ebyo mwabikola mu mulembe guli ogw'abafande Katongole. Bannange bakwereza bafande Katongole nga tebamanyi nti omusajja abibakola ate basula naye. Era nze kyenneebaza ku Katonda kwa Fande Katongole olwamala olubimbi lwe ye n'atema neyeekomerawo ewaka. Bambi ndowooza naye senga yafanga Lwijema nga Kayiira musajja wattu. Mukama wamma weebale, yajja talina kintu naye ng'atuuse n'olwaliro nkyamulabako. Waakiri ku vidiyo nonke n'omugamba muzeeyi gy'oli muzeeyi gy'eri munaaye gyabale kale mwana wange sukaali nga yaweddewo nange sirina ate oba gwe yakola nga nze sinnaba kuzaalibwa tuyina kale ate nze yakatandika okukola nina nange sirina naye bwe naaba nfunye nja kukuteerayo n'entema naye nga mulabako naye babakwereza ne babalimba naye bannange Mukama kyogamba Felix Kulaije tekinologi oli omusajja wa poliisi gwe mwakuba essasi ne mumukutulako okugulu oyo naye tekinologi okugulu agira n'akuteekako n'akuggyako. Naye Felix Kulaije yandiba omutuufu waliwo akantu kali ku social media ako. Omusajja alina amagulu g'ente eno emabega alinayo gundi omukira gw'ente akaaba ngeno omukira gukola bwe guti naye nga amagulu gonna gante oba bituufu oba tekinologi. Kwegamba oyo omupoliisi ali ku tekinologi okugulu akulina akukweka. Juzi mwakutte omusajja ali mu kyambalo ne mumuwalabanya kati mugamba mutya nti basiviliani temubibakola nga mubonyaabonya poliisi. Naye UPDF buli wosanga wa poliisi mukube kuba wa poliisi wonna w'omusanga oba wa trafiki oba ono wa bulijjo. Nkugambe ne bwabeera wa counter terrorism ne bwaba wa FFU ne bwabeera wa Lejura ne bwabeera ani ne bwabeera OSI ne bwaba DPC nga goli mukube tomuleka nga takaaba mubakube bakaabe. Kati namwe aba poliisi buli wolaba owa gundi musooke mukube esasi mu mutwe ne UPDF eziikeko. Ne baba weebibonerezo sebo munamwe ne mumuziikako okugulu. Fuba kati oba okuba kuteekawa fuba egulu y'empeera ate ne gwe baziika waali aliwo ku mukolo gw'okuziika ekitundu kye. Fuba egulu ly'empeera egulu oba kati okugulu bakuteekawo okwo bwe kutyo. Oba omusajja yagenda ewaka n'akuziika nga bajja kwongerako obwongezi bamuteekewo afiitinge ku kugulu. Kwagamba simanyi bwe kikola wabula Felix yagambye oyo tekinologi. Weebale nnyo taata Felix Kulaije. Ndowooza mu kusoma gwe wakulemberanga ng'osemba emabega. Nawe nkumazi essaawa sirya ate essaawa z'ekigambo. Bannange Mukama Katonda Bannayuganda abali ebweru eno gundi ngenda gizze nkyaka ngende mu kigambo kya Katonda. Mukama Katonda obudde bugenze ngenze mu kigambo kya Katonda. Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo nkwebaziza olw'olunaku lwaleero taata nkusaboke osomese oyigirize batabani bo ne bawala bo bali wano ku lulwo jangu Mukama mu masekati gaabwe buli omu aveewo ng'alina kyatutte in Jesus' name, most especially UPDF. Amina. Enkya Bannayuganda ne UPDF ngenda basomesa okuggyako Museveni economically tusoke tumube economically ffe kati nga UPDF yo wali bwekikola enkya awo entandikira kubanga kino kinene nnyo nkakirekeyo ngende mu kigambo kya Katonda. Wulira omutwe gw'ekyokuyiga gwa leero tukyanoonya kiki. What is exactly disturbing Uganda? Si mu luzungu olutuufu. Kiki ddala ekitawaanya Uganda kyetwagala okunoonya ne solution yakyo spiritually and physically. Ekintu bw'omala okukizuula spiritually n'okiwaanako then jangu physically era okole ky'olina okukola physically. Katonda yayambanga Isirayiri spiritually bale bakola ekyabwe physically. Ngenze mu kitabo kya Numbers chapter 25 Bible egamba bweti juzi twabadde ku Bamidiyaani ne Isirayiri n'olwaleero mweno topic mwebali. Wulira Bible egamba bweti abaana ba Isirayiri batuuka ne batuuka mu kitundu kye bayita Esitimu. Ku luno ne Moses yaliwo nga tannaba kufuwa kubanga eddungu balyetoololanga ne bavaawo ne bakomawo ne baddawo ne bakomawo ne bagenda ne bakomawo. Babeerako Esitimu
naye ate era bw'onoosoma ekitabo kya Yoswa essula ey'okusatu olaba ng'ate Yoswa abakomezaawo essitimu ne basulawo ennaku 3 ne basinziirawo okusomoka river Jordan okugenda okukuba Yeriko bayingire ensi yaabwe Mukama gye yabawa. Kati eddungu balyetululanga bwe bati babeerako awo essitimu naye ne babulwa ne batasobola kusomoka river Jordan genda. Ku luno lwe baali ne Yoswa baasomokawo, lwe baali ne Musa tebaasomokawo. Waliwo bye baali bakyalina bye bakyalina bye bakyetisse. Bayibuli egamba ne basiisira essitimu ne babeera essitimu. Bwe babeera essitimu awo ne beegattamu abaana ba Mowaabu. Bayibuli egamba bweti ne batandika obwenzi, ne batandika okwenda n'abaana ba Mowaabu. Abaana ba Mowaabu baalina kikatonda kyabwe, ne bafumbanga emmere, ne bakolanga embaga, ne babayitanga, ne balya ku mmere ya kikatonda ky'aba Mowaabu. Ne bayiga n'obwenzi ng'era Museveni bw'afumba emmere n'ayita abaana ba Isirayiri nga bakulembeddwa Sserwadda, bakulembeddwa Lwere Luddugale, bakulembeddwa baani, ne bagenda ne balya ku mmere ya kikatonda kiri. Ekyo kyabalemesa okusala okugenda. Lwe baakomawo nga si kye baliko nga bali ne Yoswa, awo baasalawo. Bwe baali bakyalya ku bimere by'abasajja bali tebaasomoka Yorodaani, baddamu ne batambula eddungu ne balyetooloola omulundi omulala. Waliwo ebintu ebimu ebitunyigiriza nga ffe Bayibuli egamba bweti nti ebyo ebintu bye baakola ne beesiba bokka. Bayibuli ey'Oluganda wano erina engeri gye yabivvuunula, oyinza okubisoma mu Luganda n'otabitegeera. Genda osome ey'Oluzungu. Bayibuli egamba abavvuunuzi balina mu version ezimu abatakivvuunula bulungi, naye Oluzungu lujja kikugirayo. Bayibuli egamba bweti nti ebyo ebintu bye baakola ne beesiba bokka. Ne beesiba bokka spiritually. Ne beesiba bokka kubanga bayendanga n'abaana ba Mowaabu. Kati olumu Mukama n'agamba Musa nti Musa bano abaana bakisusizza, kakati kwata abo abaana abakikoze oyita abalamuzi ba Isirayiri obatwale mubasaleko emitwe mubaanike mu kasana ng'ensi eraba, mukikole misana ng'ensi eraba, ekibi kive mu makati gaffe. Musa abeera akubye olukungaana abagamba naye bane nga mususizza ekintu kino, obwenzi nga bususse wano. Bayibuli egamba bweti ne zireeta omwana wa Isirayiri nga abakaganye n'omuwala Omumidiyaani amuleetedde muganda we. Amumuleetedde n'amugamba gwe jangu ogire munno mukuleetedde ate oli wano oyasama jangu. Bayibuli egamba ne bayitawo ne bagenda ne mu nnyumba, ne bagenda mu lusiisira lwabwe. Naye Bayibuli egamba bweti ne babasanga mu nsiisira ey'okusisinkaniramu. Waliwo ensiisira gye baazimbanga ey'okusisinkaniramu Katonda nga tebakyagitya, bagyesigama wali bwe bati. Gende wa bugingo olabe ekiri mu nsiisira y'okusisinkaniramu. Balinawo kikonteyina kiramba kiri awo, abaana bavudde omwo nga basesema bamu kiki ava mu konteyina ewa bugingo. Baleeta kikatonda ne bakibasemberezaawo, kikatonda ne kibafuukira kikatonda, ne babafumbira emmere ne mugenda ne mulya. Bayibuli egamba bweti bwe baamala okulya kweyo emmere ne beesiba bokka. Katonda n'anyiiga ne beesiba, era ku olwo tebaafuna magezi gasomoka river Jordan. Ate nga lwe baasiisira essitimu mu Yoswa essula 3 baasiisirawo ennaku 3 nga balinda Katonda. Katonda n'abagamba bwe bati kakati abanetisse essanduuko ey'endagaano mukulembere mulinnye mu mazzi, kakati nammwe wabeerewo emikono 50,000 nammwe muyingire Yorodaani mujabuluzeemu. Ku luno baakomawo ng'ekibi baakijja wakati waabwe. Tukyanoonya Uganda kiki ekigi, lwaki tutuuka ku Yorodaani ne tutasomoka? Lwaki tutuuka ku Yorodaani ne tutasomoka? Bayibuli egamba bweti omwana najjanga abakaganye n'omukyala. Bayibuli bwe beemunnyonnyola ndowooza yali ngaani mama Ebeni ono, si mama Ebeni, mama Ebeni wamanedda. N'amuleeta n'amutwala mu nsiisira. Bayibuli egamba omusajja omu muzzukulu wa Alooni yali ava mu lunyiriri lwa Alooni n'agamba this is too much. Ate wano ku lusiisira olw'okusisinkaniramu tulimu. Bayibuli egamba baali bakaabirira Katonda, mwalimu abakaabirira Katonda naye nga mulimu n'abasomba bajja beetisse ssebo. Bano bakaaba Mukama wowe Mukama ng'era bw'owulira ku Kanani saba naye ng'ekiri mu konteyina saba naye ng'ekiri mu konteyina saba. Pasita alina 6, gundi alina 7, deputy alina 8, ye gundi yadduka, mutaawe byamulema yatema, gundi yagenda
Sebuguzi Martin Sebuguzi yatema ng'ekiri awo bali awo saba wano waliwo abakaba waliwo omuntu ave uwenga agenze wa bujingu ddala kusaba kubanga bagituuma nti eno nsiisira yakusisinkaniramu era bw'ofuna ye ekintu no problem naye era bw'ofuna ye ekintu era no problem era ovaayo ng'oli afunye kiri ate nga naawe ofunye kino kiki nga wa bujingu. Wulira omusajja omu ava mu lunyiriri lw'abakabona olwa Alooni simanyi mutabani wa Zebidaayo n'akwata effumu n'agamba this is too much UPDF wano we muyingirira mwene enjiri n'akwata effumu n'atambula n'agenda. Bayibuli egamba n'afumita omusajja n'omukazi mu lubuto kati simanyi kyakwata kiti olubuto lw'omusajja n'olw'omukazi kati awo simanyi ngezaako kukirowooza tekinnaba kujja kugamba sinnaba kukitegeera n'abafumita mu oba yafumita ono mu lubuto n'ajjamu n'afumita n'ono naye yafumita effumu limu ne liyita mu ono ne liyita mu lubuto ne likwata n'ettaka kati ekyo kyengezaako okugezaako okubuuza Bayibuli engaziyirize ekyo nakyo mbinga kubanze saagala kuleka kintu nga sikitegedde waakiri nkijjayo eri nenkiteeka wano ne mmanya ne ngamba kati ekitegeeza kisobola okuba nga yamufumita mu lubuto. Kakati munnange Mukama n'agamba Musa nti kati totawaana kiwedde nti oyo omwana oyo mugambe nkoze naye endagaano kubanga ekyo kyakoze okutta abantu ekyo endagaano yange egenda kubeera n'oyo omwana ennaku zonna olunyiriri lwe lujja kubeera nga lw'abakabona sigenda mmuvaako ye n'ennyumba ye sigenda mmuvaako kubanga asitudde obusungu bwe mbadde nnyina n'akola kye mbadde mpulira naye bannange owa UPDF oyinza okusitula obusungu Katonda bw'ayina n'okola Katonda kyagira olunyiriri lwo ne lujjukirwa ebbanga lyonna ery'obulamu bwo naye mmwe nsoma Bayibuli naye musoma Bayibuli oba temuzisoma kati ekyo Sirwadda tajja kibasomesa Sirwadda agamba ati temuwa bimu bya 10 omukisa byebyo bibasibye mu bwavu ne mugula sabbuuni omuti emitwalo 2.5 jangu ow'ekimu eky'ekkumi bajja kukuguza sabbuuni siringi 13 omuti sita soap kati nawe n'ogamba wamma batuseera nnyo sabbuuni kampe ekimu eky'ekkumi ngende ku dduuka mbagambe mumpeeyo sabbuuni wa 13 nekyo ekitole tekiriiwo eky'13 kuba ekitole kya 15 bakulimba enjiri yeno njagalayo wa UPDF ayimirira mu kituli ky'ono omwana mutabani muzzukulu wa Alooni yali ava mu lunyiriri lwa Alooni wulira bali bamwita Fenekansi yes mujjukidde si Fenekansi waliwo Fenekansi mutabani wa Eri ono mutabani wa Alooni oli wa Eri Katonda yamukolimira n'amugamba ojja kufa ng'oli mumbooze naye ono Fenekansi mutabani wa gundi Zebidaayo mutabani wa Alooni Mukama n'agamba oyo omwana kyakoze okununula Uganda mu lunyiriri lwe mugenda okuvanga bajjeno mu lunyiriri lwe mugenda okuvanga bajjeno yagamba nkoze endagaano n'oyo omwana kubanga mwenna abasinze awo agenze n'akola kye mbadde mpulira kye njagala n'obusungu bwange bukakkanye ku Isirayiri kye mbadde ngenda obbakola nkirese kubanga Bayibuli egamba bweti Katonda yali abakubye kawumpuli nga bakafa abantu 4,400 abakafa nga Mukama abanogola omu ku omu naye effumu limu bwe liti bwe lyakwasa omuntu olubuto n'olubuto Katonda n'agamba naawe leka nnyo kacaayi twagalayo omuntu omu asobola okukikola mu lubuulwo muveemu bakabona nga buli ajja bagamba waliwo abantu abalidde wano obukulembeze lw'ebyo nkugambye ejjuuzi tulina Kakwerege Masaka ambasada mutabani wa Kiwanuka kubye bannyina tiya gaasi ambasada mutabani wa Kiwanuka His Excellency ambasada mutabani wa Kiwanuka His Excellency ambasada mutabani wa Kiwanuka ekyo kyokka kimumala oba Kakwerege mutabani wa Kiwanuka era waliyo muzzukulu wa Kiwanuka era n'omusomesa akuyita nakuza naye gwe muzzukulu wa Kiwanuka kana akantu okagudde kale ngenda kakuwa naye wano ekiki wabadde wagendawo Vasco da Gama owulidde sisa Apollo Kaggwa Vasco da Gama naye ati munaye oli mutabani wa Kiwanuka bw'oba wakana nti erinnya terikola tuuka ebuwama nga tolina kyakulya nga tolina woolaga obagambe nti ngenda wafande Katongole ekiro ssaawa 9
yenna gw'osanga musange omugambe bwa maaso kutumye walala ojja kusiiba enjala. Genda ebuwama obagambe ngenda wafande Katongole naye enjala ennuma. Bajja sooka kukugulira mmere bakutwale eka bamugambe mpi zange nsose mugulira mmere wali ebuwama mu sitensi mu gundi mu town. Habuze mmeka nti mutwalo. Genda wira ajja kuguweereza. Oli yafuna wire yamala. Genda wira ajja kuguweereza bwana baweereza nja kuwa. Ate abajja kukuwa. Kuba angoli muziyinza obutabaawo. Musajja wattu Museveni yamulya z'amaanya. Hey! Erinnya lisobola okukola. Nali nno nanga abasalamala ebuwama Kabaale nga nzijja n'enninya baasi nga sirina ssente nentuka ebuwama nenvaamu nengenda ku dduuka lyonna awo mutabani wafande Katongole gwe mpa yawe emitwalo 6 nsasule wano kooki ne ow'edduuka nampa nensasula nembapanga ku bodaboda nenninya nengenda eka nengamba wa bodaboda agenda zireeta nentukeka nemugamba essente zanzigwako kuba embeera ye Kabaale nga bw'ogimanyi zonna nazirya naye nemugwamu awo emitwalo 6 giwe bano ndono wa bodaboda agizeeyo wa muzeeyi mirundi obe wa munyanya obe wa masanda obe w'omulala yenna nze wenzijje erinnya Mukama yagamba omwana nti erinnya lino eri ono omusajja lino buli anaava mu lubu lw'ono omwana agenda kuba w'amaanyi kubanga eno endagaano ngikoze naye olwakino kyakoze. UPDF musiru wadde mukaaba amaziga mugakaaba lwa busiru waveewo akwate effumu akkirire mu lusiisira asanga kitabani kya gundi. Omanyi abo abantu Bayibuli byeyogera byennyini baatuleetera obwenzi bw'oba wakanagenda we bayita ku hanizi oba wonna wali sala wano. Sigamba sala wano ono w'okwokya ono we breathing pipe genda buli awali sala wano. Wonna osangawo abakoobwa genda ku hanizi wano ku Lubaga Road olabe bwe baleeta bawala ba Mowabu ne babatuteekamu. Omwana avuga boda ng'omutima gutundugga agamba buzibaddi bannange buzibaddi nengenda kusala wano n'agenda kusala wano. Bayibuli egambye ekyo abaana ba Mowabu kye basooka okukola Isirayiri kyekiri e Uganda oba nedda mba balagirire genda ku Lokoba kati ne Badibula katakyasobola linnyawo. Bali abakoobwa wo balabirako kiba kiwedde. Sala wano nkulagirira wala genda ku Katonga Road genda waggulu ku Kagera awo wonna gende Wandegeya wali kugundi ene manju ngadda ku muzikiti awo ate nze wowe simanyi nze navuga bodaboda genda kugundi enatete bayitawo kuki ku Mabiito ne babula bannange bodaboda bane omuntu yandivuze ku boda kamba buli muntu Tanzania buli muntu asoka kubeera w'amagye era bw'oba tewasavingako mu gundi tofuna mulimu gundi Tanzania olina okubanga mu CV olinamu ekyo. Naye Uganda buli muntu yandivuze ku boda okubeera minister wa roads and works services service Katumba wamala tuwavuga ku bodaboda tukugobe tufune wa bodaboda omuntu muwe gundi works howulire gundi bwe zitambula business howulire ekintu bwe kitinta kubanga bodaboda maje mwenno musaaga basoka ne batuleetamu bikatonda byabwe ne batuyigiriza obwenzi. Edda omusajja omuganda waakiri yawasanga abasajja gundi abakazi be 6 nga bayine waka naye nga tomusanga ku sala wano naye maama nnyabo batuleetamu sala wano buli wayita walaliwo essigiri ya sala wano awo buli muntu atunye wewe naga kuliyako kabakoobwa koko yone obudde tebwanga bugenzi obudde bwebwo maama semanyi oba tubongeremu obudde bwebwo bumpeddeko. Wulira Bayibuli bwegamba omusajja n'afumita abantu effumu limu ne likwata embuto 2 ne likwatirako n'ettaka. Katonda ne yeeyanza n'agamba ono omwana ate bannanga akikoze mwenna abasinze n'agamba nammwe ababadde bakubiddwa kawumpuli nkomyawo n'ekisungu kyange kiwedde kubanga ono omwana akimaliriza. Kati bwabaayo wa UPDF Bayibuli egamba bweti mu kubikkulirwa ayina amatu awulire omwoyo kyagamba ekkanisa. Munnayuganda ayina amatu awulire omwoyo kyagamba Uganda. Bwabaayo ayina essasa eddungi
Tuyina abaana twabaweerera mu Air Force mwe muyina ennyonyi ennwanyi tosajjigezesaamu awo ekiro n'oba State House ekikompola n'ogamba bannange mu butanwa wano wabaddewo ani situle kikompola situle bullet kubanga ekikompola situle kikompola tekiba kyagundi omwana alinyisiza ennyonyi ng'asaaga naye n'olwaleero tukyaziikula wano mu State House tulabe oba ate omuzeeyi yawonye naye kati ennaku ziweze nnya tukyasimula State House mu ttaka naye State House tetusuubira essuubi ligenze liggwamu tetunnaba kuzuulawo muntu n'omu naye bwe tukuba essimu zaabwe teziriiko ate ezivuga tewali azikwata owuye bwe tutandika okusaba emmere ku byalo epata egenda kubeerawa naye tulina omwana mu Air Force tolina magezi tosobola kufumita muntu olubuto n'okwasa n'olubuto olwokubiri gwe n'okiggalira awo mu lubuulwo ne wavayo bawoliyazi bokka mu lubuulwo Uganda n'ekujjukira nga buli alizaala omwana w'omwana His Excellency Kiwanuka mutabani wa Kiwanuka newankubadde nga kakwerege naye mutabani wa Kiwanuka oyo ambasada waakiri bamuweereza ewa mumbulire temugeza ne mugamba Juba waliyo kakwerege ye yasoose okupostinga n'agamba temutya wabula kakwerege Sudani wankoledde olunaku yagambye temutya mutabani wa Katongole gyali kakati ate ekifaananyi kye yapostinze ne bagamba kumbe yabadde agenze out kwegamba gye bamukwatidde wamma omwana twamugamba tugenda mu bintu ebyo kati yabadde anonyeyo ki mutabani wa Katongole ate kati naye atulimbye kakwerege yabagambye gyendi ate nemuwakana kakwerege Sudani yakoze posting eriko n'ekifaananyi nemuwakana naye mbuuza waakiri omwana wo tulimuwa obwambasada wa bannaye mumbuulire ebuwama kangereze ku buwama ye wange oyo mwana newankubadde teyasoma ye RDC ebuwama kubanga mutabani w'omusajja yakuba ekikompola n'ataasa Uganda naye oli awo mu Air Force oli kakwerege oli awo bababonyaabonya mwe mukaaba bambi wire twogerereko bali ezange nga ngende Somalia ogenda otya okulwana e Somalia ng'omulaba asooka ali Uganda omulese waka yakusindise Somalia bakukuba amasasi mu mutwe Katonda n'akubikako akasubi n'okomawo nga banno bonna baafwa n'okomawo n'omutolera tamaamu bwabwa Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo nkwebaziza olw'olunaku lw'olwaleero Mukama twagalayo Fenekansi jjo twabadde tunoonya Gideoni kati olwaleero twagalayo Fenekansi twagalayo Fenekansi muzzukulu wa Aloni hatukolera ekintu Mukama mazima ddala Mukama tetulinayo bana abaana babiri ate n'abalala bangi tukyabasomako kuba bo bakikolera awo tekiba kya structure kiba kike kuwulira buwulizi busungu nagamba kwegamba mwanyi mugitwala kwegamba kakati ate kwegamba awuyika ekyo tekisaana structure kisaana Fenekansi ow'omutima guli ye n'akikola eggwanga ne libuutikirwa essanyu n'ekiruyi kya Mukama ne kikyuka ne kiva ku Uganda n'agamba nkusonyiye Uganda mwenna mbasonyiye mwe bannayuganda gye mukomya okulwisa revolution nga tennaggwa gye tugenda okukoma okukaaba kuba gye tukoma okufuwa tufiire Saudi tufiire Egindi kati omwana ali wano mbadde suulangako ku muntu abonaabonera Abu Dhabi talina nagoogera alinga ali mu nsuwa munnaye kakati ekyo nga bw'okiwulidde abasajja banzita kati mwe munyamba kati bwe mutanyamba ani ananyamba era mukole kyonna kye musobola kati omwana mumuyamba oba mumuyamba oba temumuyamba mumuyambe waliwo omuntu eyakuba essimu ng'ali eyo US n'abuuzwa gundi omuwarabu gwe omanyi Kasimu gwe bakattire yewamu Egindi Iraka omanyi bwe namubega omanyi bwe namutta omanyi bwe namukuba kakati ate lwaki ondeetera okuddamu kye nakola Kasimu namubuuza badde oyagala ngambi kiki kyoyagala nkole passport y'omwana gimuwe luka ngimutwalire ekikulu nammwe mwe temusaagako nze mbadde nsaaga era omwana ngimuwadde n'agamba omwana agamba abantu bo tebaddamu kukuba nze ntemye bagambe tebaddamu kukuba kati omusajja alina emirembe n'omwana kitata nayiga alina emirembe ali Masaka waabwe ali waabwe Masaka ne maama we beeyagala bali mu kumujjanjaba omwana okulinnya obulinnya ku ttaka ly'e Uganda yawonye bannaye nze likambaviire Mukama abawe omukisa mpisizaamu eddakiika 4 Katonda wa kozi nasabye edda Mukama w'amasisinkano abanyigirizibwa n'abalumizibwa
sisinkana ab'emitima egimenyese n'ab'ebibuuzo ku mitima Mukama baddemu. Waliwo abali staaka tebamanyi wakudda, bali wali Isirayiri we yali nga eno olusozi neno olusozi, wano nnyanja myufu, ate emabega gye bava Falaawo ajja. Kati awo solution abeera Katonda, kigambo kya Katonda. Katonda awo yakyusa ebintu n'agamba bw'ati, mugende mu maaso. Malayika ye nadda emabega. Malayika yadda emabega n'asiikiriza Falaawo, n'akwata amagaali n'agajjako emipiira. Naye Mukama lwaki Museveni tumuggyako emipiira? Ne Museveni n'abeerako wali Falaawo we yali nga Falaawo talina mipiira. Mukama ne Museveni muggyeko emipiira, kuba ate ye lwaki abeera atujooga? Sabo ye gy'ayagala gy'alaga gyonna emipiira agiyina. Lwaki tumuggyako emipiira naye n'awulira bwe kiruma? Mu linnya lya Yesu ffene tweyongerayo ne tusomoka ennyanja, kati ye najja nemubuutikira. Bw'oba tolina mipiira tuyingira nnyanja si. Mukama abawe omukisa. Tusisinkane enkya mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale nnyo, mwebale ddala byonna. Tujja kusisinkana enkya essaawa ze zimu. Nsigadde nze Espias Muwire. Bible and Politics. I sign out.